Patrick Obbo okukwatibwa kiddidde okusaba enguzi ya mitwalo 5 okuva ku mutuuze ategerekeseko nga Gordon Muwonge omutuuze w'e Musaba mu ggombolola y'emyanzi Mubende abadde avunaanibwa ogw'obutemu. Kigambibwa omuwabi wa gavumenti Patrick Obbo yasabwa Muwonge akakadde k'ensimbi kamu amuyambeko okuvuvunga omusango ogwali gumugguddwako ogw'okutta omuntu omwezi oguwedde. Muwonge ategeezezza nga bw'abadde talina nsimbi zino bw'atyo kwe kutemya ku ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti abamuwadde emitwalo 5 ezisudde Obbo mu katego. Oluvannyuma Muwonge amatizza omuwabi wa gavumenti Obbo nga bw'abadde afunye ensimbi zino ne balagaana we balina okusisinkana okuzimukwasa era oluzimuwadde n'agombebwamu obwala. Obbo bamusanze ensimbi zino akyazirina mu ngalo era ebigambo ne bimukalira ku matama. Omukungu wa poliisi abadde mu kifo kino agezezzaako okwebalama ebibadde bigenda mu maaso ng'agaanye okubaako kyategeeza bannamawulire ku nsonga eno. Yes, what have you seen? They didn't allow me to talk to them. I don't know. I didn't even see the suspect. I don't know. What happened exactly? I don't know. That's from court. So with me, I don't know. They reported in your office. They chased me outside when they were writing that. How can they chase? Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino nga bagamba Obbo abadde aludde nga yeenyigira mu kulya enguzi. Sababu wa gavumenti alya enguzi owa Mbende. Nze mbadde nteesa nti kituufu poliisi n'ekitongole ky'amazzi bye bisinga okulya enguzi mu ggwanga. Era ekyo buli omu akimanyi n'omwana ayonka akimanyi. Kulya enguzi ng'eyo mitwalo 5 ate ng'omusango gwaliko nga bwe mukyogeddeko nti gwa mada ate nga be bandibadde bayamba n'abantu be bandibadde bavumirira n'enguzi. Korwa ekyo bona gavumenti bajjeyo ebasibe naffe abawansi tufune we tuyita naffe batulowoozeko ng'abantu. Oluvannyuma Obbo atwaliddwa ku poliisi ng'asuubirwa okusimbibwa mu kkooti abitebye.